Yolitanu gamumyuse Lutalo galuwe tuliyambale ngule Lutalo galuwe tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya tuliyambala engule zimasa Lutalo galuwedde tuliyambale ngule tulizimba Uganda empya Kyagulanyi nga wangu kati bwetugamba okuzimba eggaali kino kyetutegeeza bwowulira nga bagambye nti kati kuzimba eggaali tuba tugamba kino tuba tutegeeza kino 2026 boyi tewali kudda mu kalulu. So mugamba muti abaganda bange basebo ne banyabo mbasaba botuuka soka on sharing the video eno so kemba bulire kyekiriwo n'eggaali eno esinzidde wazitandise okuzimbibwa boyi ziri boyi ziri solid boyi ziri solid aya gui boy okay boterefu sigenda balaga mitwe kibalume banange bakulisayo ko mu kaseera kano babadde kanyuvu sigenda balaga mitwe kibalume naye egaali eri solidi banange eri solid banaye eri solid 7 bochango bogenda kawulira kano boyo ogenda kawulira mama okay buterevo mukoto oli kugwa sama Uganda a president omulanga gwe baguwulidde abantu baguwulidde ensi yaguwulidde eggaali zitandise okubanga zizimbibwa mu buli style tetugenda balaga mitwe wabula tugenda kujjayo emitwe sawa yonna nga sinafayo ka live okasukamo omusajja ona babozeko eddakiika taata usiibye otya oli otya sama ntyo amanya gaffe gwanise butaata zerubowa sebina javiira emupya ddako wanyendo mukungwe wali kibuga kya Ssaabasajja Masaka City omulanga gwa president ninga atandise okulaba ogw'okuzimba eggaali mu bitundu by'e Masaka n'emirirwano kiri kitya ku nsonga y'eggaali era muwulira nti kati muli beetegefu ekimala okubanga muyiriba n'akasajja omanyi tetweteekateeka dda eggaali ebaddewo kati mukugyongeramu bwongezi maanyi bali mu kwawula lujegere kubanga twagala kulaba ng'omuntu yenna yali alwanyisa enkyukakyuka akakkana kubanga bannamasaka okusingira ddala bankyukakyuka era beeteefuteefu okwaŋŋanga omuntu yenna anaagezaako okuyimirira mu kkubo lya Bobi Wine olya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti waffe agenda okuddako. So twagala kubategeeza kino kye mwakalabako kituuza. Abantu bano boolaba wano bavudde mu miruka gyonna egikola Nnyendo Mukungwe ng'okujja okulaba nga beetaba mu nsisinkano eno okwongera amaanyi ate n'okulaga nti tuli beeteefuteefu okulwanirira enkyukakyuka, tuli beeteefuteefu okulwanira pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu, tuli beeteefuteefu okwambala engule okuyingira mu Uganda empya nga tutandika na Masaka City. Gwenga omubaka Dake Mukungwe wayegwanyiza ekifo kye Mukungwe omulanga gwa president ogutadde mu nkola nsaba obubaka obwo okunge abantu abali mu kubo lyerimu oba mu abazze okwesimbawo okubanga bavuganya ku bifo by'enjawulo mu Kampala oba ne Uganda yonna ku kaadi ya National Unity Platform. Sibo bawe bubaka butono nnyo nga tumaliriza ko ka live kwatulika live. Esebo neyanzanyo neyanzege kakati njagala kukubiriza abantu mwenna
ba MP abakyatukiririzaamu namwe abasuubira okwesimbawo n'abantu b'enkyukakyuka mwenna ekisooka okuwagira omulanga gwa pulezidenti gwe yatukubira kubanga ffe nnyini ffe tulina okwekemba tetulina muntu gwe tugenda kuyita kuva bweru pulezidenti tasobola kutambula buli constituency ate ng'omulimu guno gwakukola Uganda yonna so nkubiriza bannange mwenna ab'enkyukakyuka mulabe nga tuzimba eggaali nga pulezidenti bwe yatugamba tusobole okubeera nga olutalo lwaffe tulutandika okuviira ddala ku grassroots bakopese bina kubanga nze natuuka dda nakikola dda. Okay, buterevu omulungi aliko mukutu ogwa Sama Uganda Media mugenda kuzikiriza katono nnyo nsooke nveeko ku live ate ngenda kuba nkomawo oli ku Sama Uganda Media omukutu ogw'enkyukakyuka ogusooka emirala gyonna ne giddako tugiina ne mukimanyi nti Sama wabeera gaba masavu meerere kale mukkirize nkuli mu katono bwe nti ngenda kuba nkomawo. Peace, salamu alaikum.